Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebibuuzo bino ebibuuziddwa musaasire nga babizze ka clip kamu naye ngenda biddamu ka clip kamu. Ekisooka, omuntu aba yaweereddwa ebyetaago ebirala, tukkirizibwa okumuwa ebirala ne tumuwa by'anaakozesanga enva. Okuddamu nedda, zakatul fitri abantu kye balina okwongera okwetegereza nti Allahu subhanahu wa ta'ala yali amanyi obwetaavu bw'abanaku ku mulembe gwa nabbi n'emirembe egiriddako, naye yalagira nabbi sallallahu alaihi wasallama alalike zakatul fitri mu mmere, era nabbi sallallahu alaihi wasallama n'akikola, era basahaba bonna kye baakolanga, era ne baimaamu abasatu bonna kye bagamba, n'abamanyi abatuwangaddeko olwaliro nabo abamu bafudde, balala bakyaliwo nga Ibn Bazi yafa, Ibn Uthaymin yafa, Sheikh Salih Fawzan akyaliwo, Sheikh Abdul Muhsin Abbad musomesa waffe akyaliwo, ne Sheikh Nasruddin Albani. Baseeka abo batera nnyo oluusi okwawukanamu mu masala, naye bonna beegatta ne bagamba nti emmere zakatul fitri eweebwa mu mmere, teweebwa mu ssente. Ekyo kikulaga obukulu bw'ensonga eyo. Ekyokubiri, Imaamu Nawawi rahimahullahu ta'ala yagamba nti abamanyi bonna beegatta ne bagamba nti zakatul fitri eweebwa mu mmere. Imaamu Abi Hanifa ye n'agamba nti eweebwa mu ssente. N'agamba nti omuntu aleka atya ekigambo ky'abaimaamu bonna abamanyi bonna, n'atwala n'ekigambo eky'omuntu omu ng'ate kiri baimaamu kye baliko kye kiriko obujulizi okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Baimaamu kye baliko kye kiriko obujulizi, nga hadisi bwe nagisomera, manyi twagiwuliriza ffenna abawulira kiripo eyo. Amma n'olwekyo kitegeeza ki? Kiba kitegeeza ibaada yonna, ibaada okutuuka mu maaso ga Allah. Lwaki ba Sheikh nga Ibn Uthaymin baga nti omuntu bw'awa zaka mu mmere tetuuka, mu mbuto, manya omuntu bw'awa mu ssente oba mu bikozesebwa ebirala tetuuka. Lwaki bagamba ekyo? Bagamba olw'okuba ibaada okutuuka ewa Allah erina okubaako obukwakkulizo bubiri. Ekisooka, ibaada eyo Allah erina okuba yagitulagira. Ekyokubiri, nabbi erina okuba nga yagitulagira bw'ekolebwa. Ibaada yonna bw'ogijja ku nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bwe yagikola eba emaze okufa. Ensonga lwaki baga nti omuntu awa zakatul fitri mu bintu ebirala ebitali mmere eba efudde tetuuka, wabula afuna empeera ndowooza ez'okusaddaaka. N'olwekyo tugamba omuntu gw'olaba nga yafunye oba oliawo ebintu bingi, nga ate ekirala baddu ba Allah, zakatul fitri ebiseera ebisinga gye tuwa mu ssente tetuuka ku bannannyiniyo. Ekyo mukkirize mugaane, go ge mazima amatuufu. Si tetuuka nga bw'erina kutuuka mu bannyiniyo, ago go ge mazima. Naam, n'olwekyo tugamba nti omuntu oyo takwata mmere, takwata bintu birala bitali zakatul fitri nga bwe yalaalikibwa n'abiwa omuntu, wabula amwongere kyaba amuwadde yooli. Ate naddala bwe tuba Uganda kyangu nnyo omuntu bw'okuŋŋaanya eŋŋaano yo, bw'okuŋŋaanya omuceere gwo, obitwala ku dduuka ne bakuwamu essente ne baba bakusazeeyo ntonotono, then gwe n'ogula by'oyagala. Kubanga ne ku lunaku lwa Eid al-Adha abantu babeera n'ennyama nnyingi nnyo, naye abantu abajja okusala oluvannyuma tetusobola bagamba nti ammwe temusala, eyammwe mutuweemu ssente ze tuba tugabira abantu bano bagule omuceere, kubanga ennyama balina. Ibaada yonna buli lwekyusibwa okuva ku kikolo kyayo, ibaada eyo efa. Naam, n'olwekyo ŋŋamba nze ekindaba yange ng'era y'endaba y'abaimma abasinga nga Imaamu Shafi, Imaamu Ahmad, Imaamu Maliki ne basheekhe bemmenye, zaka teweebwa mu kintu kirala kyonna, wabula omuntu oyo omwetaavu gwe wa zaka omuyambe. Okuyamba tekugaanibwa mu budde bwonna. Abasiraamu tuyiga okuyamba nga tuyise mu kintu kirala. Kuba waliwo okuyamba nti mpitidde mu kino n'ennyamba, kyobola baagaana okuddira mukadde we n'omuwa zaka, kubanga omukadde we olina okumuyamba nga si zaka. N'olwekyo abantu abo tubakwatizeeko, kyobola tulina okubaawo n'ensawo eziyamba abantu abo ku mizikiti n'ebifo ebirala, babeere nga bayambibwako, naye guno gw'omulimu gusigale nga gukoleddwa nga nabbi bwe yagukola, okubeera seefu ku ibaada, okuba nti gwagikoze osigala oli seefu nti etuuse. Ekyokubiri, neiba watali musiraamu okkirizibwa okumuyita okulya ekijjulo ku Eid ewuwo tewali mutawaana gonna. Obusiraamu tebukiinaako mutawaana, era okkirizibwa okumuweereza ebyokulya. Okukyusa bayimaamu ku lunaku olwokutaano, abamanyi bakikkiriza, newankubadde ekisinga obulungi imaamu asomye khutuba kwe kubeera nga asaaza, nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yakikolanga. Naye singa tusiŋŋana nga waliwo amanyi Qur'ani obulungi, okusinga oli asomye khutuba, abamanyi bakikkiriza tukkirizibwa okukyusa, omu n'asoma khutuba omulala n'asaaza, tekiina mutawaana gwonna. Era amateeka aga khutuba tulina okubeera nti tuwuliriza ne tusirika. Wa amma
okutuulawo ku nnaku olw'ejjuma nga Idi ewedde, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabagamba oluvannyuma lw'okusala nti ayagala okugenda agende, ayagala okutuula atuule awulirize. Naye basahaba nga bw'obamanyi bw'obawulira batuula ne bawuliriza ebigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, tebasobola kumulekawo. N'olwekyo kikkirizibwa omuntu aba alina obwetaavu n'agenda nga kutuba tennaggwa, newankubadde ekisinga obulungi kutuula n'awuliriza kutuba eyo. Ndowooza byebyo biidhinillahi taala. Allah subhanahu wa taala yasinga okumanya. Barakallahu fiik.